Emizimu agikutte Tamale Junior ku live era natandika okugira bitakwatagana bwe biti bwa bitandise kakati ono alabika nga ayolekede okwegwedda maze okudiikira yalinga yasooka nga njagala kwesimba ku bwawumaniemu pi Kampala ne banga nti engeri gye ndi sister Junior ninga naye lwaki sesimba ku bwawumaniemu nvuganye Shamye mu Malende ne banga tekikkirizibwa. Tamale Junior Emizimu olumukutte n'atandika okugira ebyensmart olwo ebyewunyisa wabula nga nja kusabira awenyini nga bali nkola yaffe ono kwa WG video gintereka ekigalo kikulu nnyo gimpeleka like olw'ensonga abantu obuli awo abangi bandyagadde okubanga nabo balaba information bwe Tamale Junior ono ebibye birabika aliko okutekinga sides ayambalidde ale babonde tena kyagamba bantu kirina ayina kyagamba bantu ayina lwaki amwesibako ebyadala olimba lugambe bikwase kyagulanyi ebiki bali mukwasa yakola omwana janagamba nti nno tewawaddewo opposition kati ninyo ate enzije kuneno manduso tasiba tawabulwa kiggwa leero entebe mu ntebe bakolako ekiku byonna tuliyambala engule byebiki nabyo ŋŋamba byebiki nzisogenda kunkwata onteke mu kasenge jakababuyabuya munnaye netegerera nze ni muntu mutegeevu nnyo ate yetegerera yesabira n'emmere kati ninyo nga sinabanga nkodiza sister Junior ayina ebigambo byatadde ebyogenda okubanga nawe weewuunya ekyamazima ye alabika nga agudde eddalu ery'amaanyi fulufiga naye abwatyo principal tamulekedde aboolyawo na mitwe amukubye mpaka kuwulira bwe kati nja kujukiza mikono gyaffe aba international conference nga bantu bakugamba nti gwe ayagala okugenda Canada akisaka kano kaze kwate simyo abakulu bakubireko ba inboxing atojja kumanya enteekateeka zonna nga bwe zinatambula gwagala ogenda Canada ogenda kuyita mu kitu international conference on matano newborn and child health era nga abantu bakugamba ekintu kimu kyoba okola agenda ku simyo namba esembe 31 gye inboxing ku WhatsApp ate ojja kumanya byonna nga we bigenda okubanga bitambula kankwe sister Junior eddalu lirabika nga likuze ebyaddala enkola sajjale nga kati ebiri mu America osobola okukola sajjale n'ofuuka omukazi naye kati bwe neekola sajjale wansi electoral commission eteekako ku bwawumaniemu pi ne banga Junior va wano don't waste our time kati mpaka we nagenze ku bwamaniemu pi Kampala Central wenzijaawo 226 gwe principal gwe Bobi Wine kwoli kuno mufeeka account onampa kadi oba tojimpe manyina wotunda ntunde nze sina sente zenja bawa wano mwamanyidde empuga tenga ne kadi mwagimuguza joli tajje yozize kati gwe principal nampa kadi Bobi Wine asamiya na kublockinga ku namba yange ye MTN Bobi Wine nkubira ku Airtel will you give me a card or not nje sijja bega yirira sijja kujja wa Sauda Madada for vetting mbonzije wa Bobi Yanga Bobi Wine mpa kadi ya Kampala Central bato jimpa tutandike kati nchimanyi ko oli ondaba you always follow me Bobi Wine you watch me oli mutabani wo Solomon njogera naye ku Instagram mukwano nnyo gwa David Beckham so mwaba nupo wa munampa kadi mujimpe macha azitubavuma ne mwaba ina ku bantu so if you want to give me a card give it to me nzije mu Kampala Central mpangule kati nategedde engeri kati bano badipe buloko gye bayokyeza hasegona simanyi oba onadda oba nyine nesimbe ku segona wayise gono lugezigezi olina lungi gwe n'empuuga nabage mugende mukole pate yammwe kabaka yekka muve mu pate y'omusajja tunadda ku ekyo kimu tetulina byakola nze nasooka nempagira mpuuga nenyindo kyetegereza ekintu kino nga wama omuntu bamugobye mu pate genda gomwe ne bakuwandikako ebibaluwa 3 ngera tovaawo puga naawe totutama ate tolemezaamu nnyo
Ffe abakuwagira tuli beenaalimu. Tukugambye empuuga ffe oba wazirya vaawo. Tunaabeera ku ekyo kimu. Olidde ssente bakugobye. Ate babonde kyana kyagamba bantu ekyo kimanyi. Akirina kirina. Ayina kyagamba bantu. Ayina. Oluyimba lugambe bikwase Kyagulanyi. Ebiki? Babi mukwasa yakola ki? Obadde kiggwe. Oyo mwana jana agamba nti nno tewabadde opposition. Kuune no manduso. Taseba tawabulwa. Kiggwa leero entebe mu ntebe bakolako ekiku byonna. Tuliyambala engule byebiki nabyo ngamba. Byebiki? Nzisogenda kunkwata onteke mu kasenge jakababuyabuya munnaye netegerera. Nze ndi muntu mutegeevu nnyo. Nyate yetegerera yesabira n'emmere. Tamale na taxi 10 mu Kampala. Talina wadde siringi akasanvu. Nkuddamu. Politensi. Banna iteri kikoyimo nga taxi. Togulanga. Buli kimuntu kyagala. Nagula taxi. Basoka kungamba togulanga kirole. Togulanga boda. Ate lole. Togulanga lole y'omusem. Obeteka ebintu. Ebyo nazigulako nzimanyi. Kyenjogera nina experience yakyo. Tamale Mirundi ye yazikolamu atya. Talina wadde nusu akasanvu alimba. Tamale na taxi 10 mu Kampala. Talina wadde siringi akasanvu. Nkuddamu. Politensi. Kataxi ze nazimirizako mu kkubo wamu nga nzitundira awo nga ne bompa milioni 2. Gamba twala. Ntunde eyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna. Alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 075 287 15 15. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.